Abantu abasinga balowooza nti no yabadde panic naddala Caroline Maka yavuddeyo n'alaga results ze za HIV. Anti stigmatizing. Abalaga nti nno Sayina tikimuganda kubeera na cuts. Ate cuts ne fiye ne tayina. N'abaana ba cuts tebakola ki? Tebalina. Kati cuts gwe tuyita kaliya. Tasiiga naye ng'abaayina. Ele baita basikira ne bakaria. Yes. Kati cuts ye kaliya. Kubanga kigogamba olina aba yafiirwa omukazi omu. Gwe yafunako ndowooza obuki obulwadde. Naye abazzeeko bonna abaana babitayo baali bonna balamu ne fiye muki mulamu ne Caroline ne Maka okuleeta ezo gundi stigmatization. Yabadde ayagala balaga nti n'okuba nti yabadde ayagala balaga nti omuntu omulamu bw'olina n'owa siriimu takwata. Waliwo bali bazeeyo mabega mbu sirya n'oyo alina siriimu sikwata ku kintu kyakoze ki. Tubadde tutandise okuddayo mu eyo embeera. Embeera Museveni gye yasomesa edda mu US ne maama Janet Kata. Abantu batyanga abantu baabwe ku siriimu n'afa n'okweraliikirira kuba ali yekka. Naye kati siriimu twamudibya lya buli saladi lya tomato meloni weyagale ajja kwejja mu buliri ekakole ki agende. Isma twayanza but njaga nga tetunaba kumaliza tunuleko ku superstar.